ngambira neba nti sifugibwa afa abunga. Ne bwoba musajja mulungi atya era nawe nabafuga mu nsi muno. Ne bwoba mukazi wa maanyi mulungi otya oyina okukkiriza okufuga. Era abamu kati abaali bafumbiddwako ne bazaala kati banoonya bufumbo kuba baakakizuula nti ekyabatawanya mitwe minene. Abakazi kali gye bali abasaba essaala mu kisiibo kino ng'agani Mukama mpa omusajja engato nzimugiremu ku kkubo ng'aweta. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba otegere kyagamba. Sibalimba basaba ne banyebe ekiremesa relationship buntu butono bwebuti. Kati bw'ojjamu ekooti eno ddala omenye kubanga yasize embazi abadde akuta embazi. Mbegedde bwe muva mu service era abasajja mu kikoze kasonso tokwata ku kooti kale bayinza obutagikujjamu ng'otuuse naye tuula ogisigalemu owulire omuntu kyagamba. Mwabali wano bwe mutuuka ewaka weekwata ekooti jjamu engato omusajja akwata atya bigere okujja mu stocks nga yawasa. Owulira emputu ezibajjuddeeyo mwenna mpulira ate abasinga obungi mulina n'obulowoozo lowooza obwo obw'ekisiru nga naye abinkola mpozi nga naye anaabinkola ani yawasa munne ku babiri. Nedda bwe kiba kamba yambe oda bw'obanga gwe obasa omusajja oba abavubuka ennaku zino gye bali abafumbirwa mulekere ne sepictures kuute mulage muwe ekisimula ennyumba agirongoose bw'okomawo naawe wanika akagulu hajjemu akakondo. Naye bw'oba omanyi nti omusajja yakuwasa oyagala amakaago mweragiridde bikyawo mufunye senga awo ate mukindekere nze manye ebyo bagamba. Ebintu ebisinga obungi bikole ndozo omusajja mulekere kwesenya naye era gwoba omuteerako eddagala. Naye mweke mbabuulire nga temunatandika kubaganya birowoozo n'abali ku TV n'abali ku radio bakubaganya ebirowoozo. Omusajja awunya akamwa yaswala oba gwe mukazi we? Mbabuuza, omusajja awunya akamwa yaswala oba mukazi we yaswala? Abagamba nti yaswala muwanike emikono. Abagamba nti mukazi we yaswala muwanike. Basi teeka eddagala kaswaki ate bw'abanga era ali bize mu kyova olaba obufumbo butagalatagala bwe muba mwakatandika muba buli omu tamanyi munne gy'abeera. Halo, bwe muba mwakatandika buli omu aba tamanyi munne gy'abeera. So kimwanguyira omuwa peeke ne kiisi bwe mufumbirigana olaba nga omuntu akwata kaswaki wasemba ddi okiisinga balo. Abantu abamu ebirooto byammwe tolooza ndi byenjogera tebikwatagana. Ebirooto bigenda kutuukirira lwa ggondera balo.